Mbona bali Canada simanya America, they are all failures, total idiots. Emilimo gibabuze, emyaka gibatidde, mutunzo obubina, budibye, mutunzo obusolo, budibye. You have nothing to settle now. Mulya omukukuluma, nolaba bine bivubuka bisalumu. Mbu John yasijja musonyi onsinga ki? Onsinga kigwe. Onsinga bugaga. Obutu nsonyi jango nkombe matako wewere. Ekale salumu jango nkombe monio. Ntegere nti wanyiga nnyo era tonjagala. Buli awulira nti ku app eno yanneetamu jangu nkuba olugala ennyuma owewere. Saa akumanyira. Yes, ntegere nti wanyigira. Amabina gange we gali fresh. Jangu nkubemu olugalo. Ntegere nnyo nti oli mwenyevu you are annoyed with me. Mulowooza tuli awammwe. Mulowooza tubeetaaga. Nze wano sina wa muyimbi je nkyala wa Bebe Cool Eddie Kenzo baweddeyo ngere manyire buli bu YouTube bwamwe aba state house sagala funa buzibu nammwe mpandikidde president ebaluwa satu tezituuka mwe benzirako aba state house abali ku incharge okutwala amabaluwe wa president mwe benzirako nja kumuyitira wana. You are blocking me. Mwino yo politics wa mwe muzanya. Let it end immediately. I need audience with the president. Amabugo ge yatuwa gagwawo. Amabugo gagwawo ge yatuwa his excellency. Oba sente zamu. Mayaba sente usabamu ino lugezigezi. As if sente president zagaba zamu. Zibalubange zamu. That money sente zamu wa musoro. Mpandi sama baluwe wa president. Nagenda General Weiso nakubirako ku simu. General Weiso. Nanyende was secretary to cabinet mama nachobe. Up to now ebitu byange tebikolebwangako his excellency. Nja president nja munonyeza wano. Nja mugiranga ayitawo munyimirize. Don't joke with me about the state house. Don't play that blackmail on me. The president knows me. Yatuwa da appointment mujituddeko. President yampitadda appointment yange mujituddeko. So ara state house, I don't want problems with you. Manyuma muri bakujukiza. Tata waffe yakolera government eno twagala kasimoke. Twagala pension ya daddy. My dad worked for the government. We want his pension. Period. You are not doing us a favor. Sijja banonya. Mwairani after you, onali Zanzibar, onali Mombasa, onali nyonyonyo, sijja kubafukamirira. I want audience with the president. Yatuyitadda. Notuka mu office, ne bakubuza, ne bakumanyira, ne bakujolonga, sijja kubanonya. Oyo president wa gwanga lyonna. Nja kumunonyeza wano nja kumufuna. Ate kemulaba nja kubalopa. Kamunonye mufune. Tata afe yalwanirira nnyo government eno lwaki tubona abona. Where are we suffering? Mukwate sente zaffe muzituweze yakolera. My dad yafa ababanja. Sagala kugulawo ntalo bannange. Mukwate my dad's pension mumuteke kwa account yange. Sente zimwatu wazagwawo. Muloza tugenda kubeerawo tutya. Naye mukulembeze ne mumukweka. Mwangamba ali mu Paris model. Mujonia wait, the president is in Paris model, he will see you. I want to see the president. Nja kutambula nyende ku state house ntulawo. Ne kana ndaba. Hey. President kana ndaba jababuza. What am I doing there? Nja kugenda ku state house. Tata ange bwe yafana yogera naye. When my dad died, the president talked to me on phone. Bebe Cool ye yagireta. President nambuza muri bulungi ne mugatu li bulungi. Nangamba I'm going to meet your family. Up to now na appointment. When nakubira General Weiso yangamba ali busy. Mwali mubikolako. Nyenyende wa mama nachobe. Nothing has happened. Nkoyo kumbu zabuza bannange. Tata wange yabakolera mulaninge to appreciate people. My father worked. Monteri mutu ya defending government enonga my dad. Nwanirira byange. Puli akati nenako enkute mojjokidde.
I've even remembered my dad. Oh my God. I've remembered. Mujukila like it's so emotional. Percent. Give me money. I want money. Kojja washira price yafudde papa. Abagenda okuziika taxi weziri. Zigenda yita yiganga jinja. Abanaziika papa emotoka weziri ku City Square. Basimbula ntya. Abadde kojja washira price papa yafudde. Era shira price yasoko tegeera amawulire. Yankubiranga akaaba shira price nangamba kojja afudde. So kitalo nnyo. Ye papa mu byafaayo eyasoko okuva ku Latin America. Bagenda muziika Santa Maria mu church si mu St. Peters. Ye papa owokubiri agenda okusooka obutaziikibwa mu St. Peters Basilica. Jukira abapapa bonna mwe babaziika. Ono papa abadde mulalamu. Ebintu bibadde biralamu. Ekisooka papa yafudde. Tebagenda muziika. Nga banne. Bonna bapapa basinga obungi. Babaziise mu St. Peters. Ye bagenda muziika Santa Maria. Mbuyagana. Kale wakuziikibwa Santa Maria. Papa ono yagana okumuteeka mu sanduuke ey'ebbeeyi. Mbuyagala bamuziike mu coffin nga yabiti wood. Ne baba papa naye no tabadde mwangu. Mbuye tayagala muziika mu bintu bya bbeeyi. Era ye sanduuke egenda kubayambaawo. Papa abadde mulalamu. Munange teyakomyoko papa omugenzi. N'agamba tebamuziika na kintu kyonna kya gold oba kya zaabu. He should not be buried with anything gold or silver or diamond. Yabiganye. Mwagala bamuziike ng'omuntu wa bulijjo. Papa jukira olubiri lw'abapapa lwabadde basulamu yali yalugaana. Ono papa tasuzeeko mu lubiri lw'abapapa. Abadde asula mu kayumba katono. So eddaame lyewe ligamba. Bapapa mune bakola amalami. They write their wills the way they want them to be buried. Katoba datu kimanyi kitegeere. So naye nga abayinza okumuddira mu bigere ndooza this time round tuyinza okufuna ku papa ava mu Asia. This time round akulembedde mu Lwesi ye Cardinal we Philippines. Jukira tetubeerako na papa ava mu Asia na Africa. Ku luno tuyinza okuba ne papa ava mu Asia mu lwokano. I think this time we might get a black abaddugavu tebayinza bo bawa. Obwa papa n'obuwa omuddugavu ayinza okubba ekereziya n'agimalawo. Collapson. Abaddugavu mulindemu. Obwa papa ne babuwa omuddugavu. Ayinza okubba ekereziya. Kyovula bapapa abaddugavu bali banaboka. Abaddugavu bapapa banaboka be bakaba. Ate bava Tunisia bonna. Kati ze tamale ne babumpa. Bamalaya bayinza okuyingira. Shazaamu mu linnya erya Yesu. Junior ne bamala ngati am the next pope. Kasuku mwerawo obwa cardinal. Kino kisalumu. Nchiwane kibanga kyekirongoosa archdiocese. Kano kantambi. Nekawo obwa priest of Gogonya. Saimo Kawalata mufuulo omunani. Saimo Muwanga yakulira all nanis. Nze ne bamala bampa obwa papa. Kasuku mufuulirawo Cardinal we Roma. Saimo Kawalata yabeera in charge of nanis. Kino kisalumu kyekiba kikirininga St. Peters. Kyekino gisiimuula. Ntambi muwa priests of Gogonya. Mu banene Uganda banaziika papa jukira byabalondemu. Speaker wa parliament Anita Amongi agenda kwetaba mu kuziika. Bannange
ebyokuzika papa byabalondemu naye nga mu banene beetegeddeko abanaziika papa ku lw'omukaaga sipiika wa parliament mwali oyo ye special order nti papa bwe yali tannafa yagamba sipiika Anita Among mbwe abeerangawo era mu bantu mbwe ababadde boogera ne papa everyday sipiika wa parliament abaddemu mbwe abadde mukwano gwe nnyo mungamunyumiza ebizibu bye. So mama Anita Among tukusabira otambule bulungi gwe balonze y'omu kuba naziika. President wa America ajja kubaayo Donald Trump kubanga entebe twazirabye. Speaker of Parliament Anita Among agenda tuula ne President wa America kumpi awo Donald Trump. Abana Uganda abalala tujja birabira ku TV. Yes. Balonzemu speaker. Others, let us subscribe on DSTV. Channel bina BBC. Wetu jokuba. The rest to subscribing ku DSTV. Channel 400. Bobby Wine. Toyo no nambera tebamumanyi. Principal tebamumanyi Bobby Wine. Yasabye ne bamumma. Mbona bali Canada simanya America, they are all failures, total idiots. Emilimo gibabuze, emyaka gibatidde, mutunzo obubina, budibye, mutunzo obusolo, budibye. You have nothing to settle now. Osanga mwa failure. Kati mutunde matu. Nani mutunzo obubina bubadibidde? Mutunzo obusolo budibye, mutunde matu kati. Kazi bakuru kwebuza magazine biberawo biwe mula biri mu ngambo. Bade mufuna emilimo ne mukola. Nyumubera mu ngambo, mwogera kugudi, be mwogera ko no babasinga okubo bulungi. Tebali kubyeyonga mmwe. No muntu nobera ku kyeyo omaze emyaka abiri Canada nga tonadda mu magezi kwati akolerera abana bange muloze byekisiru byemberawo mu you are pleasing anybody here eno social media toina go pleasing people don't want to know wano buli omali n'ebizibu bye ebyo muberawo bamada badiali nyo kasasiro idiots get jobs and work no muntu nobera emyaka 5 mu 5 oli Canada okola lugambo omeze ebyo ya mabina n'amagezi tonagafuna gane banange kave kumpagala nkole no tuya kilo kipenge penge chule kwe umula pini matako gwe pengo munyogo na waguumula oli kuma mafino omwasamira eche yowe kiba kikutuddemu wavudde Sudan oli mwabere ko kumaliza Jamaica gwe pengo ja kumaliza Jamaica mwe muri bakolimire you are cast generation mwe baba kolimira ne banyamwe baba kolimira mujja kuvebweru nga mudira musanduke nga nabakuzika tewali manyi mwe buseza makesi mwamwe bana kuzika mu rusaze ye Canada oja kufodde wano tubalabi bave bungereza musanduke ne bamisawo mpaka Masaka nga ne mu kibuga talina muwadde nyumba tubalabye abali bepanka boza kaboye Boston ewo Boston yakobulire oye yagwe ddalu atambula yepamira ayine byona yali akulya bana Uganda nga yabivamu mu America nemudoni mwasamira abantu instead of okwegayirira abantu babayambe namwe mbereko bulungi mama fina govu masobola okugulira ettaka ku layisi nawe nobirako kye weekoledde neno omuntu novebwe lunosula maloji Moza Murwich, I'm a Canadian. I have an American passport. Go sula muloji gwe tsirana. Ucha sula muloji ze machindi. Ubana bisa payiro. Nange tamale nene nyumba Kampala kuno. Nange ta junior. Kumyaka nene nyumba Kampala. Go sula muloji 4 points. Siwawo. Siwawo mukwano. Sinapinga apola. Neno da kumama fina n'ojolonga. Because obulidwa magezi, obulidwa bakubulira, olikisasalala, wetumye bulirinya, Lucifer, nyonyonyonyo. Teri akuwana penge. Oyine emyaka 5 penge. Funamu ku magezi ogenda okole. Kandi byoli bitugamba bitukwatirako. Wegeire mama fina kuyambe. Ekiba kubidde mu bwavu penge. N'ekibabonyabonya mwagala okwefuna nti mina seta tenga muli banawo. Nze penge wansoka okujja ku social media. Wansoka nali museni atunga penge oli ku social media. Today nazimba nina amataka nguze motoka penge tolina kye weyongerako. Oli omwaba basiru bakuwaga. Usasema mama fina na mulya very disgusting talks. Simanya mama fina byonna tebikuyamba. Penge no TikTok bayisi mabajiriko bafa. Sifa basose ku internet. Mwaba muluzo mwaba basose ku social media. Sifa basose ate sifa basembi. Damu ku magezo ogenda okole muvubuka. Ebyo mbere yebwerunga mwerimba musula mu store mwenyampira. Ngasira bayali nabulaya asula mu nyumba nene. Mwena muri mu studio flat mwenyampira. Ukola shifuti sinyo linga musibe.
boyoza amatako g'abakadde wano woosenye embalasa amanyo woyoza boyola sigala mu paaka oyola biwambwa onaazambwa. Which type of life is that? Why don't you work? Lwaki temukola? Ibere badde yale basweet nina olugambo olupya genda oyogere ku nnyoko. Lwaki olugambo tolukola ku famire yo? Tukwatire ku nyumba mama wo gy'abeeramu nga tonna tubuulira ng'oli mu Canada oli mu America. Just snap your mother's home. Tutegeere. Snappinga ku nyumba ya nnyoko. Ensetegere nti wafadda. None mufo kyokkola emikwana abantu babayambe. Katonda akuwadde opportunity ogenzeeko ebweru bakuwadde visa mufo kyokunoonya emirimu okole. Okera ku TikTok nze ndi mu America. Ani yeegomba ogendayo? Buze nina akatabo. So what? Akatabo nekasasula biru z'eddwaliro. Waliwo analwana n'atwala obutabo mu ddwaliro. You are just idiots. You are failures. You don't temwasiba nakamasi. Ekintu kyonna ky'otatwala mu banka kuwa sente tekirina financial value mu nsi. Anything you cannot take to the bank to give you a loan, it does not have any financial value. Ekyo kiba kikyo nga gwe omuntu. Kwata passport yo gibikule. Ye yange eriwa. Kamba somese n'okuva leero. Pa passport yange. Passport ebeera property ya government. Bikula passport ye mabega olabe. Passport si yo. It's a government document. Esawa yonna bagi withdrawinga. Bwe yasamirira. Manyi temwasoma. Twala passport bakuwe sente. Mwakulira mu bwavu. Ekisumbuwa TikTok, most of you come from poor families. Muyina amaalo. Omuntu nomala emyaka 2, 3, 4, 5 Canada mu America. Okyapostinga emmere. Okyapostinga emyenge. Tukusubira opostinga land titles, opostinga ku rentals, opostinga ku hotel gy'ozimbye byetwagala olaba. Awo tumanye nti wagaggawala. Naye omaze emyaka 10 mu America okola lugambo. Opostinga nika simanya ngatto mwakulira mu bwavu. It's poverty. People are posting houses. People are posting land titles. People are posting hotels. Oli mu America omaze emyaka 5 opostinga champagne. That's being cheap. Oli cheap. Mboli ku Snapchat oli cheap. The day you post your home, the day you post your land, the day you post your rentals nga ziri muyenga ziri kyanja, that's the day people respect you. Nebyo byokudda mu 4 points ne musula bana mu room emu omuntu asula wansi w'ekitanda ola nasula mu ngoye ola nasula mu wardrobe ola nasula mu kinabiro and you call yourselves rich. Bombera France waka France nge okolayo kye France kuzunga matako g'abazungu. You are just linking faces of whites. Uliya yambo bamvembera bu Faransa. Nga bu Faransa tekulabika. Ne wa mfura yo France tukotie. Uliya mukoba bazungu matako mwegayira bu visa temugambwako banyamwe bali mu byalo bawangu samanyo muri wano mu Kampala. I'm a French citizen. Kabulanga ne France. Faba tagenda nga yo tusinga kitata. Nubusanga bonna bwe wo depini. You acting like dandu amuzi mulinga mala queens. Fika abantu baba wana. Nunga wazimba wa najayo passport. Etakado liliwa ajayo passport. Stop it. Passport property ya government. It's just a mere document. It's a travel document. Ngabo yina yellow fever. Ngabo yina national ID. That's what a passport is. Mokole, please work. Mukoli manya batwe bwe mwina nyo dismentality tuli ali mu Uganda abona no please abantu baina sente one. People have money here. People have money owo bwenge bwe wesondo gula mukanyende Kampala ngule kabereya wano tubonwa every day to ina chipya mukwana wona bana banwe milioni 3 gomala kuba kyeyo osonda $10 10 kazi nayo mu December nkakto ina gogenda kukankanya kwata sente zo zisaving zingira nyoka nyumba awo tukankanye bulungi nabo mune mufirano tubinaje babazika nyoko yakuzala mukojjawo oli mu America mufata okuzika ebijja mufata okugula ebijja abamune tubinaje babazika jana tulaga bu perfume eno perfume wajiraba abantu balya perfume
oba wekuba perfume ya 15 oba wekuba perfume ya bukadde, it does matter. What is what do you own? What is your names? Insechiri manya go chechiko. Ensi kuwa choli. It doesn't matter. Uobera siwe wa matalingo inati. Abasajja bali mbalala. Ali ku farm ya eka 10. Ainaka kayumba gwekati. That is a rich man. Gende mbalala gende semba buli. Ulabe eka 10 msajja atadde ku farm inente 13. Na ainaka kayumba gwekati kasisira. He's a rich man. So uobera siwe wa matalinga. What do you own? Oyinachi. Insi chekuwa. Nojja kudde. Nze ndi mu Faransa. Simanya America, nze ndi mu Canada. Bava wano bayibulake bayinachi. Namulabe nali ku YouTube. Ibulake Wisdom Kaye. Kakalamu ali mu kufumba migoyo. Mujja kukiwulira. Yanti mwali nyonya out of excitement. Mwakakola yo mmeka bukyanga mugenda. Nasekereko mutabani wo mufuzi jezi ndiye mama. Ndi banda bakimonsi. Yaleka ankoleredde. Yaleka nzimbidde. Awo mule mirembe. Kitange teyandeka bubi nkera kuna Joyce na kusasulwa. Mwakakola yo mmeka bizimbe bimeka bye mwakazimba. Anti mwavana mutugambye ffe tugenze Uganda ambi nga muli ku YouTube. Emirimu gyabula. Mwali muloza bulaya nyangu. Mutunze ebyammwe. Tugenze Canada. Mulimo kigoyina kakalamu. Nyangu labo fumba mugoyo. Ibula kokolawa. Bank of Canada nga tujiyingiranga. Nkaba kubira na mwanduke yatema omusika. Nti mu byosikidde sirimu. Kanziremu nkabate makakule na mwanduke yatema omusika. Nti nze mu byosikidde sirimu. Mujja kukiwulira. Mbanyamwe babazala babanyampidde. Emikisa temuyina. Nabalabanga. Kati mwagenda temutusibudde. Bulaya mujiwulira. Canada mujiwulira wetokota. Mwali manyi sete balonda nonde. Nasekereko mama zijezi ndiye mutabani wa mufu. Mutabani wa namayanja ndi banda bachi mama. Abane yimba mube bagwa. Nze ndi enkonge yako kubo. Teri anjoga nasigala waggulu. Olaba nabajja okunze tabannemwa. Muli tegeera nzaani. Nakati mukole. Excitement ejabba gwamu temunaba. Empapula bazibawa. Bogenda mugenze mugambye abazungu mbo tuli basiyazi. N'omuzungu alaba. Matako kige basobola okusiyaga nege batasobola. Katika kalamu bakusiyagewa. Obina kuli abani z'abana. Nemulimba abazungu nabo babuuka. Mbo tuli bagge. Oluka kalamu ne Wisdom Kaye bagenze. Ibulake mbuye mukazi. Mbo yahiya Uganda babadde batugobaganya. Tuli basiyazi omuzungu yabitunulira. Kati gwe ibulake ku myaka gyensanvu bakusiyagewa. Abazungu bababuuka tubula ipapula temuyina. Munonyeyo obubadi bulala. Abalala Museveni atubonya. Museveni akubonya tena oleka family yo. Abazungu bagenda okutunula ku TikTok ng'oli ku beach oli mba malaya. Kyokka Museveni ambonya njagala asayiramu. Abazungu babuuka. Era kati ibulake mudde Kampala. Mwana mugeredde ku YouTube. Kati Uganda madde musobola zikola. Mwavana mudde YouTube tezikola. Era abazirimu tetulina magezi tokka muri Canada era bye mulimu. Ani abaloga. Kati noli nnyonyi nova wano mbogende Canada okole YouTube. Nemwe muri baloge baba kunamira. You don't want to work. You are just lazy. Nze no gwe mwalekawo nga neeyongera. Nze bandekawo wano. N'abamu ne banvuma mbu sina wembeera. Mwandikomyewo ne twebala ku bugagga baba. Ne tulaba wizibu. Kasuku mwamulekawo mugagga muzibu. Kasuku is a rich man. Aguza amataka eyo n'ekyanja. Enyumba yetu nanga muntu mwamulekawo Kasuku. Ibulako kusanga Kasuku wetaaga emyaka 7 okukola. Ate ng'ofunye omulimu gw'okusasula $13 buli mwezi. Nabalaba wano nenyamba Kaye togenda. Nagamba Kaye Wisdom togenda. Tugende wa Geno Salatu we sente. Ne mugamba Kaye tusobola okukola project Geno n'agiteekamu sente yagaana. Kati asula mu church musajja wattu
kiri ekikazi ekyamutwala mbwate yakirira muwala we naye kaye kaye bamugoba dda mbu omukazi yamutwala mukazi mukadde myaka 8 West Switzerland ate kaye olwatuka n'alya muwala we mbu omukazi n'amugoba kati asula mu church Kakalamu afumba wa mu Nigeria egema ekikazi kirawo kiva mu Abuja chibi cha gold kyali estate egema genda osachinge kwali ye yawasa Kakalamu era Kakalamu yataddeyo video mbu life aziyambo dimite munnaba ejabambo linga mujuliye n'okudde Uganda gye mwavumba Kakalamu namulabya afumba matoke wata sisita Kakalamu fumba kunga Kakalamu kunga fumba oyo mukazi egema omukazi Kakalamu gwe afumbira omumanyi egema kikazi ki Nigeria chibi cha gold kiri muri estate Lagos kifere kyasoka nekitandika chachi mu Abuja kati wakisaga ku Facebook naye Kakalamu ozunga nego Kakalamu oyo mukazi mufere kati jolio wata emyaka bwe gigenda wona viro wege mangoli mwana mwetani anti mwesiga migongo keizi yakomawa mvude kweni BS bansasula bubyo bakusasula bulungi mbali banyoli osula mutebeza na mulindo agawofuka echa yaula keizi na mulindo asekufuka mutebeze mbuwite ko yisemo lwati tuwesi bapampa mukeizi winte empisemo bwafuka ku mutebeze omukazi na mulindo ali mutofu agobe yambala pampa winter bweto bweba wefukira winter bweri aliyo manyi byangu mbwa America land of opportunity kali nakati opportunity mujifunye na mulindo anankubira nangamba Junior keiza afuka mu ntebe zange nyumba yonna ewunya nimugamba mugobe olokeiza dose mu UN bona mulindo anti bamukwata ogwa child trafficking oli child case munyenda kulopa na mulindo child trafficking mwe wa trafficking case toli child era na mulindo ali otisa wabwerere nagoba paka ku street nze bivubuka mwe mwantama notisa tisa na mulindo mu child trafficking Bofudde kweni BS sigake izo cyali kweni BS ngoga gawade ezo TV kwa platform okweyiya bakana libo basobodde bati sabuso nikasomba basobodde bati keizi te wali creative ekisoka ali owunyakamwa ekyo kanki kugambe my brother era bye bimu kubya gobya ngaba host nga bagamanga kinikalisa owunyakamwa Tino kankubulire byagobya kwenye BS obadde to bimanyi abayimbi bagambanga mukamaawo kini kalisa ndikeizo unya akamwa bye byagobya bad mouse ati obadde to kimanyi kitegere kyovula meeting egoba ina reason bagamba umulamu bagamba odde kungubagire mama wo TV wezikola ne bakasuko bali babagoba babagamba baddeyo okuba bagende ku dembe TV teganti tukugobye baga tujja kuyita Neka suku bote babagoba. Just bali structuring. Era nalabya akavubuka kamanyira kasuku. Kasuku te babagoba. Kanaka NTV. Kasuku te yetaga TV. Kasuku is a brand of itself. Kasuku te yetaga TV. Ejo buli kasuku mugagga nnyo. Kati kasuku akyasolokera. Omanyise te baba TV ze yamwago. Nze bwe nkula njagala kubanga kasuku. Kasuku takola bintu bitali mu sente. Omanyi sete baba TV ya wakasukugwe nange bazimpa nyenda nze even if they give me half of that man I go so ekyagobya case kuunya kamwa ne bajiwa makona lwabana we makona ofana na bubi weno tulange jirikiti ko basule embwa gwe bago banegwe bazaawo bonna beba ekirungi kyokka makona kyoyina kasolo you have a big dick kyekyo kyokka waya yojina makona nayo ofaanana bubi olinga squirrel kwe case gwe bago bane makona bona all of them they are in the same category obaba kama bamwe ababalondera abakozi bali kuki ono makona mubulire kuli abakazi baba wakuba ekikazi wakisabula makona ekikazi kyo kyakuwuliramu
Makono ekikazi kyakuwuliramu baba. Makono aliko omuggo. In fact mu bapresenter bonna mu Uganda Makono gwatukwatira bendera muwaya omukazi omukulu watuukira okukaaba. Makono oli musajja. Ate obwo obutanda ate Makono akakatanda kolina kadda. Obutanda bwa sepulingi bwali ku mirembe gy'Amini. Bannanga omukazi andaba oba omuwala andaba. Bw'otuukanga ew'omusajja soko tune ekitanda kyayina. Omuvubuka nga asula ku katanda ka sepulingi nga Makono nga yakazizika amayinja tomuwa ajja kutta. Lukira obutanda bwa bwagwamu. Aranga kutadde mu kibbo. Makono yali omukazi. Ekazi ddene bwe literi akaaba. Mbu amukulubula. Kwanza omukazi nagenda ne mu meetinga. Ne mugamba Makono yakola ki? Mbu amukulubula. Otunulanga ebyawongo, otunulanga toyize enkoma, otunulanga entumu zebiza. Overi wacha ne weerija ku Juni yaggwe. Oyasami. Muwe. Kyona kigubye ogufeesi kiringa ettako ekwaggule. Kitunulanga ebipale bya baba. Ebyaguba. Ate kagende kasene amanyi olyokoka kuwogere. Kamale kusenyo olyokoka jeka kuboge tujja kawa mbweyo embizi eyo katunulanga akabizi ko mu nsiko. Muyayugwe. Katunulanga amasaka gasembwa ku mabaga kokolo. Katunulanga kawali w'omuttako kali wano kamanyira Juni yawafa abigula. Yo bakavaawa embwe etunulanga akakuba akagenda mu ssabo. Muwe. Gwe sister tugenda kawa tekaddamu kumanyirira. Kaveri kasunkuna mu bugulu obukulinga abakolinga obunyolo. Katunulanga ka mukene. Muwe. Katunulanga ekibada kya pink. Kaveri kamanyira Junior. Sister ng'obadde mukambwe nnyate. Bana. Yoyo ye team Junior. Yes, team Sister Junior. Hey. Attack me at your own risk. Oyo Sister Junior original, the queen of the south. Hey. Yoza ujo mumpulira bulizi. Nze queen of the south. Junior must sign. Ate sisobya. Eteke lifuga social media. Junior atasobya. Mari butore. Mvuma, you get me. Nonyo oja kunfuna. Hey. Nonyanze siti ya mpalana. Siti ya mpalana. Linda kogwe marogena mu WhatsApp zange. Nyongule bati mu Junior. Fentalo twazirwanada. Aina lina bivamo kati. Nze queen of the south. Ndi muganda wa queen kama Siba. Siba nkutumeddeko nnyo bambi. Kano mukansalire mukagende wa queen kama Siba. Siba webale kuzaala bambi big up. You're being now a mother tukulaba. Tochabeera ku TikTok. You're a mother bambi. Pangambi wabaddeko Dubai awo with your husband. N'omusajja yakuzaala mbambi yafuna omukisa Shiba. Mwana mundabire bambi nja kujjayo okomulabe. Like it's very good by the way to transform. Shiba yakola byakola kati she's a mother. It really gives us motivation as young people. Shiba bakulabirako for being a mother now. It's really good. So obo mwana onampita mulabeko nga his uncle Junior. Muletere ku birabo. Mama bayinza okungamba mbu ntwala ddogo. Bwe ngendayo omwana n'akaaba. Ate munteekerako omugongo ate kagwalayo. Era oyo Junior ye yatutteyo eddogo. Omwana wa Shiba abadde takaaba. Bannange kantuuleko ewange. Ya buli omu abeereko ewe. Nange njagala kuzaala bannange. I wanna give birth this month. Bangambye Aliana Sebunya bamukyaye. That's how unfair girls you are. Nataliko kumbulira mbondi muganda we siri chama lokulia sete zange metwala satu chiwene chama mine chinya Junior. I have something to tell you. Nali manyagera kwa tubali namo periods. I'm your sister. Namugamba to chidanga benzali bwana bomba manyi. I have two sisters, Bridget ne Win. Nina ba sister bange babiri, Bridget ne Win. So kujya seteza mu nyumi zambu mbuwedira chimaze nedira ye Congo. Enchima nedira ye Congo ye Mozambique. Sedira nchima ya Uganda. Sebyo to bintu muzanga mwebyo.